Wamubuza ebibuzo. Nambuza ebibuzo. Ani atta omwana? Ubati wabimubuza omwana afa atya? Yagamba tattanga ku mwana. Yagamba omwana yafa atya? Yagamba omwana yava ku kalina n'agwa. Ne bamutwala mu ddwaliro. Bamutuusa mu ddwaliro yagamba bamuweereza ambulance. Ne bakima ewaka ne bagenda mu ddwaliro ne bamukebera naye bali tebalina sikaani. Mu ddwaliro gye baasooka ku Kitintale hospital KH tebalina sikaani ne bamuwayo ku Makerenda awo nadde ewaka naye n'asula nga akoze appointment ku ddwaliro liryawo Lugogo ewali sikaani. Yagamba yasula akoze appointment na kati ekyali pending tagendanga. Yali yazi yali yakola sikaani ku mwana balabe ekizibu kyalina munda we yamenyese ki. Then ne badde ewaka weziwera ssaawa 11 ez'okumakya omwana n'atabuka. Najja ng'ayita yaddukira mu kisenge kya media ayite media ajje amuyambeko. Media agamba yatuuka ku mwana ng'omwana yannyogoze nga nnyogoga. Omuntu annyogoza kaba tekaweddemu? Simanyi siri musawo. Export TV to the world. Wama tubalamusizaako nnyo mwenna abalaba Expo naye nga tetunaawa kutandika mboozi y'olwaleero. Ngenda kujjukiza God Heals Herbal Medicine ku nsonga z'ebirwadde nga byo byakulemerako ng'onywedde buli kika ky'eddagala mpiso bazikubye naye nga tewali nkyukakyuka. Bakubire ku 07006 era 06 4923. Buli kika kya kirwadde ky'omanyi bajjanjaba nga bakozesa eddagala lya habu. Naye results zo tuzirabigwa bakubireko bagambe namba nagifunye ku Expo bajja kuba bakwasaganya bulungi. Olina prostate enlargement, ememe, ania, asthma, ulcer, low sperm count, brain tumor, diabetes, sukali n'ebirwadde birala bingi. Bakubireko labe nga weetaasa. Omwami ono twakumukwogera naye recently nga tutegeeza nti agenda Luzira. Kulikayo Luzira? Navaayo. Soko otubuuzeeko ng'oli motefu ye. Ndi motive. Babuuzeeko tutandike. Abalabi ba Export TV mbalamusiza. Muli mutya? Gwe. Nze. Ani? Chabeyi Julius Caesar. Omunkuseere. Kulikayo Luzira? Luzira navaayo. Omukyala ali atya ya Jolly ni Kanohere. Nali ate. Gyali mulungi. Mugumu. Mugumu. Baby wamulabako? Baby namulaba gyali. Bwe watuukayo? Nemuyanjulira. Muzibu wako accessinga. Lwaki muzibu? Ennaku zino nati kati waliwo ababadde nga bagendayo ne bakola ebitakkirizibwa kati era wawa kumulaba omulabira mu office ya O6. In charge. Mu kusooka baali bakyalinga free nnyo ng'omulaba omwana omulujjudde ne banna abalala. Kati osayina okuba bawulirize alabe bamonitoringe nebyo mwogera ababiwulira. Abiwulira. Tekimuli meeting ono omukazi okweyabiza. Kiba gyali akweyabiza kwadi waliwo otokanga tokyaswala. Abata anti wosinto nali ku ludda lwa gavumenti ate olumukuumidde ate ye yabye n'aka anti obujulizi bwabwe tebukola makulu lwabo ababaawa bali omulibakula mulimu gwabwe gwakuma basibe. Osobola omukuba akaama woba oyagadde. Osaabikiriza? Akkiriza. Oza ki kyabateekesa mu abalabira? Anti abeere ng'alaba gwazze oyo byokola. Oyinza okujja n'ebirikodinga toyagala takkiriza kuwandiika. They don't take notes. Waliwo wagenda kumudda n'obuntu obuwandiika. Byakyuka kati munnaaye. Kubiri byali byakyuka kati. Ene Luzira ate bakambwe mukko kuba natuuse. Walimu apa? Ate mbali mubakyala. Ene Luzira toyingizayo ndagamuntu ya photocopy jana original. Oshegera eri twagendanga ekigo ogenda neyo ku kyalo naye kutingiza. Naye eno ina kujjana kintu original. Ekigo ne baluwa yero se kuyingiza. No ero ID ekyale kuyingiza. Ezi kyali yuzo ID ekyale. Kati eno ina kujjana original either passport, driving permit oba ndagamuntu ngeri original so si photocopy. Badi bungi obuli Luzira. Polira. Ne bamukkiriza n'omu accessing. Ne mu accessing ne mulaba. Netwogeramu ne mubuuza ku bibuuzo bye namubuuza ebitawaanya n'emitwe gy'abantu abamu.
nga naffe mwe tuli abali kwekisa wamubuuza ebibuuzo nambuuza ebibuuzo ani yatta omwana oba tewabimubuuza omwana afa atya yagamba tattanga ku mwana yagamba omwana yafa atya yagamba omwana yava ku kalina n'agwa ne bamutwala mu ddwaliro bamutuusa mu ddwaliro yagamba bamuweereza ambulance ne bakima ewaka ne bagenda mu ddwaliro ne bamukebera naye bali tebalina sikaani mu ddwaliro gye baasooka ku Kitintale hospital KH tebalina sikaani ne bamuwayo ku Makerenda awo nadda ewaka naye n'asula nga akoze appointment ku ddwaliro liryawo Lugogo ewali sikaani yagamba yasobola akoze appointment nakati ekyali pending tagendanga yali yaki yali yakola sikaani ku mwana balabe kyekizibu kyalina munda we yamenyeesemenyese ki then ne badde ewaka weziwera ssaawa 11 ez'okumakya omwana n'atabuka najja ng'ayita yaddukira mu kisenge kya maidi ayite maidi ajje amuyambeko maidi agamba yatuuka ku mwana ng'omwana yannyogoze nga nnyogoga omuntu annyogoza aba kaba tekaweddemu simanyi siri musawo Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 nga annyogoze n'agamba mukama w'omwana muzzeeyo mu ddwaliro n'akubira ab'eddwaliro essimu ne baleeta ambulance neera ne baddayo mpulira ziba ziwera ssaawa emu ey'okumakya ne bakuba essimu ewaka nti omwana afudde mami n'akubira maidi ewaka nti omwana afudde mami yagamba ebyo kati ebisigadde aŋŋamba kwanza emu yabiŋŋambye nengezaako nkole follow-up ku byaŋŋambye nengendako ku ddwaliro ndabe ebyayogera oba ddala bituufu kuba abalabi n'abannayuganda tuba tulina obbawa ekintu ekituufu tetwekubira sayidi okitegeera tetuli nti tuli ku sayidi ya mwembi wa sayidi ya mukyala wabula tugezaako kulondoola nsonga omuntu aba asibwa nga talina musango kiba kikyamu aleme kusibwa nga talina musango okitegeera kati tetujja nnyo kugenda mu madda kuba kati gwe musango okitegeera kati yagamba mbu omwana teyamutta naye tata w'omwana agezaako kumusiiga nziro asobole okutwala emmaali ye yagamba entabwe teri ku byakufa eri ku byabugagga wava akabasa byabugagga yekyo yeesiga nga baabikola bombi oba naye alinamu ebibye nga ye omukyala byekolera yekka yagamba biri tabiinaako tabiinaako nsonga newabitwala byebakoze bonna naye ebibye yagamba ebibye byeyekoledde alinamu ebyo byeyakola n'amaanyi ge nti ennyumba y'emutungo nyumba ye yagigula yatunda emmotoka ye n'agula emmotoka yani yali yagimuweza okugamba omusajja eri yagimuwa awo saamubuuzizza ni yakuwa emmotoka okitegeera n'agamba alina ettaka lya square mile emu n'ekitundu liri Nakaseke nga lirye mukyala nga lirye naye omusajja yeyalimuwa ino yayagala nalyo mbw ayala dditwala nemubuuza kati wali okola mulimu kyokufuna ettaka eryo liri wathe square mile emu n'ekitundu square mile ogimanyi nze nkimanyi yenkaneeti iva square mile ate kati ebaaki tewali buzibu so nga zezimu ku nsonga zagamba era nga ye akugamba nti omusajja kuba namubuuza abaana bano okutuuka okuba nti bafuna amannya g'omusajja batazaala nga tabazaala kiba kitya kuba omusajja yakugamba
abaana bange nze mbadde manyi nina abaana 5 omukazi akugamba omusajja yali yanjagala akimanyi nina abaana bange 2 twayagalana ne twawukana ne mbeera n'omwana omu gwe namuzaalamu ne tuddingana okitegeera we tuddingana nga nina abaana bange 2 benzize nabo bembadde nzaalidde eri gye mbadde kati nze kibuuzo kyange omusajja lwaki ate aba atwala abaana abatali babe ku DNA bwekyo osobola okikola osobola okutwala abaana abatali babe ku DNA obuuza nze zitombuuza bibuuzo byo no mwamba nina ekigendererwa nsobola okubatwala tubaako katuli ku mutwe ati kati akatuli kyekiba ekifuusa ekigendererwa oyagala kaziba no yo omusajja akugamba abaana bulijjo amanyi babe omukazi yamuzaalamu abaana 5 naye we yagenda ku DNA n'azuula nti abaana 5 2 si babe DNA ne bawandula ebbali wambuuzaawo ku nsonga lwaki yagaana divorce oba ebyo tewabibuuziza ebyo ya divorce sayebuuza naye omusango baaguteekayo ba mwaka guwedde mu September omukazi kyabulijjo asobola okugaana divorce anti aba n'ensonga ensonga eziterese kati twalina wano divorce ya mwami Bujingo ne mukyala Teddy paka nakati okitegeera tebannagibawo omukazi yagaana naye era omulamuzi era asobola okutuuka n'abagatulula ku mpaka ng'alaba omu ku mumu agenda kutta munne lwaki teyabagatulula naluswa ne Bujingo n'abagatulula anti tannalaba mbeera etuusa kwagala kutta omu ku munne kutta munne naye ate Bujingo alina omukazi omulala alina ekijuujulu alina embooko so kati ensonga nyingi zisobola okubeerawo omuntu n'agamba nze sigenda kukkiriza divorce lwa nsonga naawe ensonga ze kooti neziwuliriza kati omwami y'omukyalirako ddi omwami kuba naye twagala tuwulire ekiva gy'ali njogerako ne balooya be ogenda kwogerako nabo njogera nabo omwami kati yafulumye emyanga nakomya okutegeera nga bangamba afulumyemu taliimu mu Uganda kuba musajja mukozi wa business ambassador ayina wano bino biri okitegeera so tasobola kubeerawo n'atuula addukanya mirimu gye kati tekyamukuba nyensi okuba nti kati akoze DNA abaana si babe 2 babadde nga alabirira babadde nga afaako nagwo agamba nti owuwe n'agenda afa mysteriously okitegeera mu ngeri etategeerekeka omwana n'agenda afa kuba kati polisi yekugamba bakola postmortem omwana mbote yamenyeka omukazi agamba omwana yagwa kalibo ne bebuza omwana n'ava kukalina n'agwa n'atamenyeka era yensonga lwaki omukyala ali mu kkomera omwami si yawaaba omusango omukyala okuba nti ali mu kkomera polisi okitegeera kuba we natuuse ku ddwaliro we yatwala omwana mbuuze abasawo bangambye omukyala oyo yaleeta omwana ng'omwana mufu okitegeera yajja omwana mufu kikuuzayo ku mboozi ya maili nti omwana nze bwe bampita ku 11 nagenda omuntu wako nga nnyogoga n'ogamba omuntu annyogoze aba yakoze eddakalasi anti ogedde wano n'okigaana mbu siri musawo kati mwembigattagatta nti abasawo bagamba omwana bamuleeta yafudde naye ng'ate omukazi abagamba bamuwe empapula ezitambuza omulambo zondi zewandiise oba zi death certificate basobole okutambuza omulambo bagende baziike abasawo ne bagaana ne bagamba tesobola kuwa mpapula ng'omwana tafiiridde wano okitegeera omwana azze mufu kati ffe ng'eddwaliro tetusobola kukuwa mulambo n'empapula nga tetumanyi kyasse mwana tebamukebera anti kati okumukebera polisi erina kumala kujja era eba involvinga polisi abasawo bakkirize kati webakebera omwana polisi nezuula nti omwana enfa ye teyabadde yakigwo byebiri mu postmortem report eriwo okitegeera badaddi mu kooti baddayo ng'ennaku z'omwezi 7 mukaaga ogwoguno omwezi ogutandika tugutandika ddi nkya kusanca omwezi ogwokutaano kati so we have 1 week tubalindire mu kooti pozi nga nakyo tayogeddeeko tusibule mwekumire ku expo waba n'abaawo ekirala ekizze
Kale mikwano gyange gwe beerawo kabadde kampimpi ne kasatuulizaako ekiva eri omukazi na bintu bingi ebyavudde eri omukazi tugenda bipackaging tubikutuuseeko so gwe kikwatako wenna beerawo ng'olindirira emboozi namutaayiika egenda okujja ku nsonga z'omukyalo yatesigala ng'ofollowinga nkuyanja bitu kyabireeta Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Export TV to the world.